Oluvannyuma lwa bannamateeka ba Republican Dr. Kizza Besigye, omuyambi we Hajji Obed Lutale ne Captain Dennis Owola bwe bavunaanibwa omusango gw'okulya mu nsi olukwe obutalabikako mu kkooti eno eggulo ng'era bwe baali baakola ne ku mulundi omulala ogwali gwasembayo nga kkooti enkulu eno etudde. Omulamuzi ali mu mitambo egy'omusango gw'abasatu bano Emmanuel Baguma yalagidde oludda lwa gavumenti okuwa Besigye ne banne olukalala lwa bannamateeka ba gavumenti basobole okwerobozaamu be balaba nga bayinza okubawolereza. Omulamuzi kino yalagidde kikolebwa olwaleero ng'era singa abavunaanwa balemererwa okufuna bannamateeka okuva mu abo aba gavumenti abasobola okubawolereza. Yalagidde bafunirwe bannamateeka ku mpaka abawoza emisango gya Naggomola abanaabawolereza olw'omusango gutandika okuwulirwa olunaku olw'enkya ku Lwokusatu. By tomorrow, the chosen person has not chosen from the pool. Then let the registrar go ahead and appoint the lawyers on state brief. Ensalawo y'omulamuzi eno yatabudde Besigye ne banne era ne balaga nti kino si kya bwenkanya. Olwaleero twogeddeko ne bannamateeka ab'enjawulo ku ntaputa y'amateeka ku nsonga eno. Bannamateeka okubadde Robert Friday Kagoro okuva mu Mwiman Company Advocates, Humphrey Tumwesigye okuva mu Mujulizi Advocates ne munnamateeka Abeka Sekanjako balaze nga bwe kitali kya bwenkanya okukakaatika looya yenna ku muvunaanwa singa naddala omuntu oyo abeera n'obusobozi obwefunira puliida ye gwawuliriramu emirembe. Omulamuzi kye yasazeewo nze ku lwange ndabira ddala nga ate era kkooti eyongedde okumenya ssemateeka kubanga kiri ne constitution era kisobola okuleeta embeera nti Besigye ate asobola okugenda mu constitutional court okubeera nti agaana balooya gavumenti beemupatiseeko bemutaddeko ku kifuba. Omuntu bw'aba alina omusango mu kkooti alina olukusa oba ddembe lye kwenonyeza balooya be baayagala. Bwe yenonyeza balooya be baayagala wa ddembe lye. Bw'aba balooya nga tabasobola gavumenti kigikakatako bw'abeera ku musango gwa Naggomola kumuwa balooya. Ate alina eddembe lye gavumenti ne bwemuwa balooya abo kubagaana. Eddembe ly'abuntu lye bayita right. Omuntu yenna avunaanibwa omusango oba gufaanana gutya kulonda looya gwe weesemedde. Mu musango gwa Besigye ne banne gwe battunka nagwo ogw'okulya mu nsi olukwe guliko bannamateeka abasoba mu 50 okuva mu kampuni z'abannamateeka 13 nga wabula Besigye agamba nti tebayinza kugenda mu maaso na musango guno nga bannamateeka abakulu okuli Elias Lukwagali mu kkomera mu kiseera kino ne Martha Karua eyagaanibwa abakulu okudda kuno nga tebaliiwo. Munnamateeka Robert Friday Kagolo ku nsonga eno ategeezezza nti Besigye okubeera ne ttiimu y'abannamateeka ennene tekirina kubeera na ngeri gye kyeyibazaamu ng'agamba nti buli looya ku bano abeerako ne kyakola mu kutambuza omusango. Kubanga balooya ffenna tusobola okubeera balooya 20 ku musango naye kubeerako balooya 2-3 abakulira ttiimu ate nga be bagenda okwogera be bagenda okusabumiitinga be balooya bo abakulu eri ttiimu endala esobola okuba nga yakuwandiika notisi yakuwuliriza. Mulimu emitendera mingi egibeera mu kkooti abantu ba bulijjo gye batamanyi nti bwe mubeera nga mutudde nga ttiimu nga balooya buli omu aba alina ekyokukola. Ye munnamateeka Humphrey Tumwesigye ategeezezza nti singa omuvunaanwa yenna bamukaka looya gw'atayagala nti waddembe okumugaana era nti kiba kizibu puliida oyo okugenda mu maaso n'omusango. Fair hearing eri provided for musemateeka waffe under Article 28:3 of the Constitution. Ate fair hearing enzikiriza okugaana balooya bw'obumpadde so tusobola kubansibako bw'onsibako balooya babo nti balina okumpoleza oba omenya ssemateeka. Bawongeddeko nti waakiri omusibe ayinza okusalawo ne yeerowooleza wadde nga nakyo bagamba nti si kya bwenkanya. Abaakulaze nti balooya bo bompadde ba gavumenti sibaagala balooya bange mwabagaana okujja mu kooti oba balooya bange benna neerondedde tebasobola kujja mu kooti so ekitegeeza basigazako option emu yakwewoleza. Humphrey Tumwesigye asabye kkooti esooke enoonyereze ku kwemulugunya kwa Besigye kwe yateekayo nti bannamateeka be batiisibwatiisibwa. Akyuzidde ali mugamba nti balooya bange bali mukolera mu kutya. Kati akyuzidde bwakugamba gwe ng'omulamuzi nti balooya bange bali mukolera mu kutya
ate tosobola kuvaayo n'omukatikako looya baki ba gavumenti. Ne munnamateeka Abeka Ssekanjako ng'omu ku balooya ba Besigye eyasalawo okudda ebbali alaze obutali bumativu n'engeri omusango guno gye gukwatiddwamu awamu. It's a duty on court buvunaanyizibwa bwa kooti okulaba ng'omuntu yenna agiri mu maaso asobola bulungi okwewozaako. So omulamuzi bino byonna byali mukola tumwegayirira ne sekwegayirira yenna ate ku nfuga etambulira ku mateeka tabaamu kutiisatiisibwa aveemu akavugujano awulirize ensonga zino mu mbeera ya kisajja kikulu. Dr. Besigye ne banne omusango gwabwe guddemu olunaku olw'enkya era ng'omulamuzi yalagidde nti singa balemererwa okulondobamu abalamuzi mu abo aba gavumenti babafunira bagenda okutandika okubawuliriza awatali kuddamu kubeebuuzaako. Annette Nakaibaale yakusakidde eggulire lino Crack KTV amalindirire.